Nze Bajjo Events career process funye amasimu mangi nga gambulirira lwaki nvuma Bobi Wine muganda munnange. Tula osome, tula oyige mu abantu abatambulira ku tribalism. Tribalism kintu kibi nnyo kyali kimazeewo eggwanga ly'e Rwanda. Era njagala mumanyi tribalism ezimba kibayita genocide. Ate nga genocide ebeera mind ya muntu. Gwe Munnayuganda yenna asosola mu mawanga agamba nti Abaganda mwe balina okufuga nga muvuma Abanyarwanda sikkiriziganya nammwe. However much waliwo akakundi akefuga obuyinza naye nga si Banyarwanda oba Banyankole. Naye njagala tukkirize ffenna gwe alaba vidiyo eno nti Abanyarwanda be bannannyini nsi. Ngenda kuwa example zange oyige nga temuli kuvuma nti ne first lady wa Bobi Wine Munyarwanda. Omunyarwanda wa Bobi Wine ate nga yategeera Bobi Wine. Ezimu ku nsonga ezangana okwagira Bobi Wine because mukazi yamutegeerera. Nze sikulemberwa muntu mukazi gwategeerera. Abasema history mujukire Napoleon mu biseera bya Napoleon. Marie Antoinette yagamba if they can't afford cake bread let them try cakes. Omuntu yanabodira obongobo ng'omukazi yakutegeerera ng'omukazi tayagala Bajjo nga jagamba babi ajagala Bobi Wine go Bajjo oyo taba mukulembeze. Eyo nsonga esooka nti mwabanga nti nvuma Bobi Wine simuvuma mbataasa ddebe kkalu kulaba nga temutomera nga bwe nabataasa mu kalulu akawedde nakati wembanyo ate nkyogeza kwagala kuba Bobi Wine mukwano gwange ne mu ofisi yange mwali kambalage nti Bobi Wine mukwano gwange ne mu ofisi yange mwali. Kabaka yasooka ne kuddako Museveni ne kuddako First Lady ne kuddako Bobi Wine ne kuddako Sale Musale ne kuddako Katumba Wamala ne kuddako CDF Muhozi ne kuddako Muhozi Kainerugaba ne kuddako Abefunanti Nakalema ne kuddako General Loiso ne kuddako Dr. Besigye ono Nachobe State House Controller Amama Mbabazi Elias Lukwago Mugisha Muntu Nelson Mandela Honorable Ruth Nankabirwa Prime Minister Nabanja Amisi Kigundu ne Katikkiro wa Buganda. Abaleekaana temunsinga kwagala Bobi Wine. Era we mansomesa ebintu bino sibisomeseza mu bukyayi siga simwagala ndibadde simuteeka mu ofisi yange. Naye kakwera ogikigwa ategeera nti buli lwe weetunda ng'Omuganda n'oteetunda nga Munnayuganda oba ofiirwa obululu. Uganda si Abaganda. Abaganda tuli only 17% ku population y'eggwanga Uganda. Bwe tutava mu mentality ya tribalism, bwe tutava mu mentality ya kusosola mu mawanga teri Muganda alifuga. Njagala tukkirize tugaane Abanyarwanda bawamba. Nkugambye Babi Munyarwanda. Waliwo omusajja bamuyita Lewis Lubongoya ye General Secretary wa NUP mu mateeka amatuufu ye nannyini kibiina. Oyo Lubongoya atamumanyi yasomera ku ssente za Museveni. Yali akubye kino kibayitanga Pan-Africanism mwamulabe Munyonyo nga ayise Museveni beekwatane mu ngalo. Lubongoya yasomesa Bobi Wine. Lubongoya tasobola kulya lukwe mu kitaawe Museveni yamuweerera. Tasobola kulya mu lukwe mu bantu abamukuza kwa tata wa Lubongoya Munyarwanda awagire Bobi Wine. Nkuwa point number 3. Omusajja wa mitalo ya Katana yakulira ebyensimbi mu NUP Munyarwanda awedde emirimu. Kakati nganze Bajjo yabugumizibwako tosobola kujja kunimbalimba nti Abaganda tugenda fuga ne twewala Abanyarwanda. Njagala ogere message egamba nti Abaganda tugenda kufuga nga twegase n'Abasoga, twegase n'Abanyankole, twegase n'Abanyarwanda, twegase n'Abahima, twegase n'Abatuusi, twegase n'Abalugwala, twegase n'Abeekasese nga njagala mwejja mu mentality nti Omuganda kiki ng'oyinza n'okwewunya nti Mmengo osobola ogenda Mmenge wa Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda batuufu bali babiri. Era abantu bakyali Muganda mutuufu. Abanyarwanda bwe batwale ng'Abayisirayiri be bajja ne beetabikatabika be bantu Katonda be yateekako omukisa. N'obanga gw'oli Muganda era oyina malaaya Omunyarwanda. Museveni wano yabagamba amaanyi ge gali mu bintu bisatu. Gali mu mmundu, gali mu ssente n'abamalaaya. Gwe omuntu yenna omusajja era okubako ebbali mukazi ogwo okubako ebbali Munyarwanda.
kati nganze bajjo mva wagulu ngamba gamba siyagala kola video mpanvu twewale tribalism nupu teriiwo nupu y'Abanyarwanda nupu si y'Abaganda singa nupu y'Abaganda singa Mpuuga Seggona Ssenyonyi bye balina ebifo eby'amaanyi nene Bobi Wine yalaba nti Abanyarwanda balina amagezi agasobola ofuga nupu ekifo ekyenkizo ekisinga amaanyi mu pate n'akiwa Omunyarwanda Lewis Lubongoya omukazi amufumbira emmere ey'ewaka Munyarwanda omanyi nti oba Babi mbega wa Museveni ongamba otya nti Lewis si mbega wa Museveni ongamba nti Katana takolera Museveni kati ebintu bya tribalism tubiveemu ebyobufuzi tubiveemu njagala mumanyi mwe namwe n'abadde bankubira amasimu nafunye amasimu okuva e Canada mu America lwaki ovuma Bobi Wine muganda muno sivuma Bobi Wine wabula ntereza Bobi Wine mbuulirira Bobi Wine muganda wange ate muteeka mu shape entuufu ate buli lwenvayo nejogera ku nsobi lwaki munfollowinga lwaki nkola video negenda mu mitwalo 10 olunaku lumu lwaki video ya George nakoze nga sina serious ni mitwalo 3 kitegeeza byenjogera bituufu naye bibaluma nti ate nuupu mwejjemu obutayagala mazima. That's why they are calling you hooliganism. Kubanga nze nga nenkwata omutayagala nkwate nenyige jjute nembaga nti n'omusajja ali mu katemba kankubuuzeemu gwalaba video ya Bajjo ddala singa twali twagala change kyekigana Bobi Wine okwegatta ne Besigye okwegatta ne Mugisha Muntu okwegatta ne Elias Lukwago kati bwe nga nti politics is a business ze mba taasa gwe masiikini ate mba sikikozesa mutima mubi nze omuntu yakagwenzikirizaamu wano mu Uganda bali abo okunfuga nagamba Mugisha Muntu CDF Muhoozi Jeno Katumba Wamala amama Mbabazi ate abantu abakozi mu government ya Museveni benjagala ku mutima be bano boolaye mu office njogende omukazi Efrant Nakalema nakwaniriza ngo omuntu wabugino bogenda ngo owunya nogende wa Jeno Sale Musale Gulu nakwaniriza tagoba bantu oyinza okwewunyanga Sale Musale ye president wa Uganda omutuufu kwaita goba ebiyenji byonna byaniriza teyenyinyala akwata simu kizibunya kusindikira Sale message natakuddamu Amisi Kigundu yatujja mu kunywenjaga natugamba muve mu byobufuzi mukule ebintu ebizimbe eggwanga bala abasajja bafande Damulira bebakwatidde security y'eggwanga balokech IGP abafande Kasinje basajja bampisa nogenda ku State House nalo iso nakwaniriza nga mutabanyiwe nze mbaga twejjemu ebintu by'okusosola tudde ku mulamwa nammwe abali mu zi office mukolera abantu ba wansi kansabire Nabbanja obedde one of the best performers kubanga Bible egamba Mukama adire go banyoma namutuuza n'abalangira Nabbanja watudde n'abalangira nemanya gyovudde tuwerabira Babajjo kwa Museveni yalaza abantu nti ne Babajjo asobola okuba prime minister era mugende musome tuli mu corona azize byenfuna emabega kati soke tuteke byobufuzi ebbali tusoke twefeeko okulaje tugenda okubbula eggwanga yaffe mu economic crisis jerimu nga tutadde wa tribalism tutadde wali okusosola amawanga tusoke tukulembeze tuvudde tutya mu mbeera embi owefudise owa DP owenrm owa Jema ovudde otya mu mbeera embi okulaba nga tusoka nitukola kibaita economic recovery ate kawo kibaita economic regional balance njagala Museveni okola ekintu kino wammanga njagala tupreventing ekibaita urban migration abantu okuva mu byalo okudda mu tawuni sembereza services abantu mu byalo baleme kuleeta mujjuzo mu tawuni njagala tukuleetinga kibaita creation of job centers buli district ebene job centers whereby nga abaana bamala okusoma we batwala CV zaabwe ne muwa abantu awo emirimu nga temusinzidde ku ggwanga nga temusinzidde ku tribe wabula nga musinzidde kibaita specialization division of labor Museveni olina okudesign institutions obuyinza noba nga gwe Minister of Health nga sigwe Minister of Education leka ba minister balonziba obawe chance eweereza aba neto bawa chance buli kimu gokisalawo Museveni oli muntu omu eggwanga siriryo eggwanga leka ba minister balifuge nga babadde obuyinza naye omuntu owa Joyce Agu nabasa sebugwawo ng'otaddewo okuzanya byabufuzi Museveni wejjemu politics kati ebyekiyete bikyakola president wejjemu ebyekiyaye kadera institutions zibenga zemalirira nga Bajjo wempandika proposal n'enyitwale wa Ruth Nankabirwa alina obuyinza obumala ekintu ekyo ekisudde eggwanga Uganda eggwanga olifugira mu nsawo nze kubulira amazima Museveni okimanyiza enjogera amazima wanakugamba ebintu bingi byenze nkubulira n'obikola n'obikyusaamu bisobola kwogera ku kamera kakati obulamu kimu ku design institutions buyinza ne zibanga zemalirira nga tebalina kusoka kunoonya okufuna sente ezigenda okuzimba eddwaliro video eno nina ebyokwogera bingi nga bimumanyi ne video mpanvu si wala na Bobi Wine wabula mpalana busiru bumuli mu mutwe njagala mumuveemu aterere mu layini afune kyayagala kuba muganda wange.